nga tumaze okuteeka mu kasengejja opposition nga bwe tugenda Besigye kano yalese kasengejja babe ani ddala omutuufu wa opposition ani atali mutuufu. One, abanaazuuka nga si batuufu eno mu NRM tebajja kwala, and that's a fact. Kuba naye wali abanene baayo tosobola kwakujja obadde oli eno wansi w'emmeeza atojjemu kati nange ndi munene kiyinza okutwalira akabango okwala mu NRM. For example, kati niba otunulira obukitiibwa Nobert Mao tosobola kugamba nti is fundamental in NRM. Irrespective of him being a minister, in NRM is not fundamental. Eno mu opposition bavuddeyo kuba n'abo opposition kati tebakyabeesiga bagane babadde mutu bagenda kudda waabwe. Nze kyendowooza ebyobufuzi nagamba batuwuliriza wano nti ebyobufuzi kasitola omuntu ali mu opposition awakanya ali mu gavumenti nga bonna bakola ebifaanagatu abawakanya bonna, kubanga opposition kitegeeza alternative okukola ebyawukana kwali mu buyinza bw'okola ki. Tosobola kubanga okola ebifaanagana gw'owakanya ali n'oga nti omuwakanya. Kati mu bufunze wano mu Uganda kibadde ebbanga ddene nnyo nti opposition in fact Besigye yagamba n'ekyamukyusa ekyamuleta mu 2011 okusuulawo yali atandise okwetegereza ng'alaba mu FDC mulimu enseekeezi naga kaneebwe kulewo koleki, naye Besigye yali asobola okufuna insider information okwawukanako ne bana abantu baki. Kati omusajja otuse owudde kati abantu badde boogera ne baga nti kati abawaka ba parliament 40 bali mu nuupu bagenda kwegatta kwemuke bakirangira, naye n'abeemuke bagambye nti nabo okwesimbawo. Owekitiibwa Rosias Mukasajuzi yali ku TVM naga yagwayo miliyoni 95 okugula kadi ya nuupu agenda ayite Lubaga South. Kati olaba nti kintu kya buyaayi enkola yennyini yali yatyayi, naye nga ne mu Lubaga South bagamba nti n'abantu bateekawo ba MP waliwo omukulu jeneraali omu ng'ali ne sekitale gyo ne baani abasalangawo nti guno ne yabajja ono yabajja nga balina lisiti erina okugobererwa be baagala bakole ki. Kwe kulanga baleeta bakajajata kubanga eno enteekateeka yali mpanvu era bawuligaga nti obukadde obwabwe wano si biliyoni 7 biliyoni ziri 20 ab'FDC naye n'abanuupu naye olwa 13 nga baga nti kugenda olwanisa ono nawe olwanisa ono sokola ne katemboyi naye nga bonna bamuntu ki bamuntu. Kati n'olwekyo bannayuganda bagenda okufunamu. Lwaki ntandise nga nti Besigye akolera bannayuganda ekitabanga nabo bannayuganda bagenda kufunamu ate abamupuliza mu lenda baganze siwagira ngako Besigye kasooka ng'abaawo naye nayogera nti wali munnabyabufuzi kibadde kuliko emyaka gyonna ayinza kwenkanakana Besigye mu Uganda mu kuzanya byabufuzi kubanga Besigye yategeera ebintu bingi mumanyi era President Museveni kyolaba bamwogerako nti I respect that man kubanga musajja muki mumanyi ate omuntu anyaga consistent byobufuzi anoonyako okulya omuntu anoonyako okulya enjala gwemu tasobola kubanga yanoonya kyakulya naye Besigye baga nti nze nava Kenya nali Mwagakani University medical whatever hospital nga ndi musajja w'amaanyi nesogensiko abo bantu balamugisa mu naga taata we yali anywa n'obote nga munobote asobola mu nyumba yaabwe naye nga mugisa muntu ali mu nsiko nagaleeta mutabani wafe akomewo naga nedda oyo abantu banjawulo si bantu ba bulijjo nti taatawo pulezidenti asula nawammwe gy'ozaalibwa muntu oyera taata we naye naga nti ngenda kulwanisa ono alina taata wange. Kati abantu kika kirala those are different characters sibe bantu abasobola kyolani n'abantu balaba mugisa muntu ng'omunafu oba naye nga mugisa muntu kyuma basajja abanywevu kati kyobola nti abo basajja abalwanyi abatandika okuvuganya President Museveni ng'akakasa bali consistent kubanga gwe bali bavuganya bali bakimanyi kubanga batugamba bwe batugamba nti mu butonde obw'ebyobufuzi omuntu mu butonde bw'abantu abantu bakyuka abantu balinganga nti wagisibira weebeera omuntu kasaba nga yendowooza nga badde ng'agoberera amazima galowooza balaba nga amazima gakyuse kali change because omuntu ensolo omuntu mu kitundu kyabyankyukakyuka the life is part that obulamu bw'omuntu buwangiddwamu okukyuka mu myaka mu ndowooza kubanga ebikyusa omuntu test interest byoyagala nebiki. Kati n'olwekyo abo baali bamaze okutegeera okunyonyoka endiri ya President Museveni baga tumuvuddeko olaba bali consistent abo abali naddala bali strategic olaba omusajja nti abadde muduumizi w'amagye naga ndi mukwakanyono ngoyinza omuganda ayinza okuddamu nakolagana naye tasobola ate ngaowudde nti abadde agenda President ayagalamu obwaminisita aga saagala nze ngenda kuwakanya kono principle. Kati abasajja banywevu kati naye bano bolaba nti tunavimba abo bali kwenonyera byabwe
nolaba baguza amayumba ebyobugagga biyitirivu akuti omuntu ali mu struggle tagenda kugula bintu bya bugagga kyokutala nibadde ngamba amongi mbadde n'abantu benjogera nabo nenga nti Museveni okuzimba lwakitula okuva mu myaka gy'ensanvu azimba lwakitula agijjeko engalo mu 94 naye kati gwa amongi wakajja myaka ebiri ng'ozimba ennyumba ya bumbi twanti abo those are bankrupted bagenda ludda twere tubasobola kutwala ggwanga abajja kubba eggwanga mu kiro kubanga their service n'olwekyo bannayuganda bagenda okufunamu kubanga munnayuganda agenda okwagira omuntu yennyini alina ndowooza ekyayina. Isigamanyi nnyo ate gizimbidde over time. Nze gambe mbadde njogera n'abantu. Okimanyi omusajja ekintu kibalaga nti nze ntezuuka naye ono yalazire ente nze kankubuulire edda nali ngamba abantu edda twali aluwuli wali wa komanda naye ng'omuntu agula leediyo just kapanesoni kamuzira gumnakakweka tagalaga bantu kubanga gwe omulinda tuyina kulaga abantu abantu bafa obwavu muponga byoya bali kimu sente zipiwa mu gavumenti ne flight bali wano nga bwe mulimu kulaga masappe mujja kulaba abantu banabatabukira mbagambye mpulira Uganda akalulu akajja kagenda kuba ka class profession abagagga n'abaavu. Oli ku Radio Buddo y'omuntu wa bulijjo ekya ku noti 752889 55 ne noti 781 5172228 z'essimu z'oyitirako tubenga tuwulira kirowoozo kyo kibuuzo kyo byombiri tubyanjiriza ffe kale essimu zaffe tuziguddewo eddakiika tulina 5 zokka otubenga tuggalawo kirasi yaffe eno. Radio Buddo. Hello. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Nawe kulamusizza bwana Kayimba. Kakati kumulamu gwange tebatetendeeza. Oyo n'afuga eggwanga kubanga twatuka etula amakwano kwetugambe gyeyatulaga yatuka n'akola baaside tereze bazibaliramu nga tuzala tukolera enguudo ziri wano mu Uganda basate zaali nyingi kuba bazigatalaze bannange nezituba n'okuzoera mu Uganda yaffe eno kati oyo n'afuga eggwanga wane Mwami Museveni we yajja yatandika kukola bwatyo yasooka kutulimbalimba n'atukolera ebirungi naye Mwami Woza ate yatandise bubi yatandise tulagaga baaside ali buwumbi etulebe tukibanjala era birungi nekyokubiri akijendeeza kati nga jjawo nawadde ku tiivi eggulo genda abantu b'e Masaka wano balwawadde akatale nolabye eddala abantu abawamu abanyuufu ekifo ky'okukwatagana bali mu kuyomba bekiwandika namulengedde bali mu kuyomba nono kubaawo baki meeya nebakalika letuga tumanya ebintu byabwe byabadde byakukutu naye kati byanyiize nnyo kebabyabye naffe tulimanye agize ebintu ebyo tebyansanyukiza ate katamaza nkizitewanderamu ku mwaka kale toyanziza Radio Buddo wanje mbadde mbuuza omwami oyo okulaba kw'engaji ng'omuntu tabula nnyo mukweya mukuyinza okulonda ngaffe abannansi abowansi bwe muyinza okulonda okay kale Radio Buddo wanje naawe bale kuwuliriza babita kasa madimbeera n'omonte mugombera yekyesiiga omukulu ali mu studio mulamusiza omukulu ali mu studio twagala gavumenti ngeyagala kuzza enkola y'akawunyemu kawunyemu olowooza agenda obubenje buno buli ku nguudo bugenda kukakkana kubanga tukyalina Hajj ekizibu kye tukyalina abavuzi ba booda bennyini abakuguuda abasirikale newaba takateekoleremeki akasente keyali mugyeko akatini abalirako famire ye yenna amujjako sente nnyingi esfiidi gyolaba ebbansi eri newabayo akabenje kakati mbuuza omukulu eryo alaba kijja lyamba kasamadimbeera n'emwezino manye ensonga mu nsi ziba nnyingi ez'okwogerako kati ate bwotujja kujje tuliko tuyinza okwogera tetusobola kwogeraku buli ensonga eri mu nsi mu Burundi gumu. Radio Buddo wanje naawe bali kuwuliriza awo nogerako nekimu lw'amakulu kakati kyonguudo omukulu oyo pulezidenti oyo Kaguta Museveni yagenda okugenda ku bufuzi kumunsiko ng'alirizaako ku nsiri ng'afunikako ku mpewo ey'omunsiko
kakati mutawali okusosolana Uganda nga tamaze kugenda kumukisa okulimba ku nkiri okunze okumanya obulimba obuli bufuzi. Kale tweyanziza. Kale radio budu wanje tuweereza nawe bali kuwuliriza abali wange majengo okusiza kojja ibintu okusiga mujona neka okuwonde bijani okayogera ku kigomo kya president olwaleero okola kansiba ayimukiri naye abagamba nti eno wakola bubi okumanya naye nze mbadde ngamba akadumu kababa olw'ekibiina naye nalina kugamba ng'akogetera tibona kuwa ekigole anaasaalibwa yagamba ayagala bakolera bantu akatokali bamate bongezera okolako nolati akalulu akajja Hajj yaŋŋambye mu bukampe mbasaaside kateeka okukutulaawo neekoonenge bane olwobudde tofanala nga mutwe bulungi kale toyanza tofa nawe sula bulungi radio budde y'omuntu wabijjoge tuli mukulu kizitondooza nti tujja kusukka waawe nga waliwo ababuuzizza ebibuuza okusooka kifaanagana okusooka owekitiibwa Jeno Muwoozi n'owekitiibwa Bobi Wine n'abalala bakyajja bannayuganda gwe tunula si buvunaanyizibwa bwa Kizito okukubuulira kirondaani ye buvunaanyizibwa bwa Kizito okuba nabbi kubuulira bijja gutekewo amaaso okoleki weetegereze gwerinda buli muntu aleete manifesito ye naye buli muntu alonda okusinziira ku interest ye ekiratereza ebyobufuzi ekyo nekisa ebyobufuzi wano bakayungirizi nti olwo olumala okulaba bakayungirizi mu kitundu ebasalawo kati buli muntu yeetegerere ebikozi wange olina ebizibu mu nyumba ebikwata ku gwe nga gwe n'olwekyo kiba kyamakulu okwerowooleza okulonda omuntu ajja anasobola okugonjola ebizibu byo gwe so si Kizito gwanajja ng'ayimbirira nti ono ye mutuufu naye obanga omaze okulira nti Kizito gwanayimbirira ye mutuufu gerinde ebiseera ebijja mu maaso kubanga abantu bakyesaba okukulira naye nga njagala okubategeeza nti eggwanga lyaffe lino ebyobufuzi bigenda kunyuma ku lwaki kubanga ekintu ekitandise nga bukyali kiwa buli muntu yeteekateeka tewali muntu agenda nti bamukutanaweya era njagala okubategeeza nabagamba wano nti mwegendereze Besigye akomawo mu nkomowo ye amaanyi nga njogera dda nti Besigye is coming back but Besigye is back kubanga bwowulira omanyize etambula eggwanga lino sire wesimanyi naye bwowulira ebiri masoso g'ebyalo era kyolani nabagamba nti Besigye bwanakulembera lukwago basemuju emberege egedagaga kubanga abantu bamukkiririzaamu ate ne batandika okubikuka ne bagala okwagajja n'esemuju kati baba bamaze okukola ki kati okusintana okuliwo kyolani batandise okuleeta ebyobuganda nti ono kakundi kawano naye ekyomukisa omulungi nti ojja kulaba nti abantu ba Uganda ebitendo byonna nandira mufabi ne powa ne bamawo abagenda kusaanawo kubanga abantu tebawagira bakulembeze abantu bawagira nsonga zaabwe kasi tova ku nsonga z'abantu ng'omulala akola ki yeeyigawo ng'ajja kati oyinza okulanga Besigye akumanyani kati semuju yedibenti ensi yonna eri ku semuju yembaga nti bamugobye simanya biki munawulira ebiragiro n'olwekyo buli muntu ateekawo amaaso naye ng'ekisinga obukulu abakulembeze bakolera abantu kati biri wane Masaka batuuza ebangirizi baga nti banuupu kubanga gwe obanga ozze naye nga abantu buteebuuza kubanga abantu bebamu batunda Kampala ne bagimalawo naye mubadde mubalonda bulowoozi ne bawa mukisa kati bemuteebuuza mugenda kusaanawo kyolani ngamba abantu bomubyalo eyo mubajja ne bababako ebanja babibigana mituuze biki abakulembeze tebaliiwo webali naye abakulembeze baleetebwa bali abatunde ababba ebiyitire n'amataka kubanga babaleeta nga baagala kukola clearance abatabatawaana n'olwekyo kankozesa omukisa guno okwebaza bamwoyo gwa ggwanga nate omulundi ogwokubiri era nziramu okutegeeza gavumenti nti abalina enteekateeka y'okusengula abantu battibwa mu luwero twayamu naddala bali kikandwa enteekateeka bagiveeko gundi bagenda bagizimbe eyo ewantu gyebafiira naye byokukyusa abantu okukyusa ebyafaayo byebibuuzabuza ki byebuuzabuza ensi twagala ebyafaayo byensi yaffe ebenga mu straight tumira ekitiibwa Honorable Mulindwa biri mu maaso tumira bamwoyo gwa ggwanga abatwaniza juze Nakaseke nga tugenze mu lukiiko lwabwe tumirawo ekitiibwa Major Kaddo John n'abalwanyi mwenna bannayuganda muzibula amaaso nkugambye nti bwemunazibula amaaso ebintu bigenda kutera Katonda b'omukisa musole bulungi Munyabo Nakalema Saalongo bazanye ne chairman Masias Dumba ne Niwanda Abudu musole bulungi Katonda b'omukisa toyanza mpuliza oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo bw'otabadde yeddako bwetyo bwe tulabise tulinde kuba okubuli olujja na Mukama atuwadde omukisa n'obulamu okubeera wano nze ate Umar mbaagaliza kusula bulungi mweraba